Sabiti ewedde akulira ekisinde kipyero yeera nga yaduumira ejjere eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku kibanja kye kya X yategeeza nga bo bwe bagenda okuwagira Jacob Oboth ku bwa sipiika bwa Paalamenti. In the Patriotic League of Uganda, we follow the command, instructions and guidance of our chairman, General Muhoozi Kainerugaba. Wano akabaate we kaatandikira eri abadde sipiika wa Paalamenti eyali amaze okwesuubulayo okuddamu okuvuganya ku kifo kino. I am still around. I still have one term to serve. When I finish serving my 5 years in the next term, then I will give it to my young brother, Thomas, to take over. Kati ku nsonga eno ababaka ba NRM abeegwanyiza entebe y'obwa sipiika bavuddeyo ne basaba ekibiina ki NRM okuleeta omuntu okuvuganya ku kifo kino nga bagoberera amateeka. Amateeka gali wano ataano nga gagamba nti buli memba wa NRM akkirizibwa kasaba nga wajja ku bendera okkirizibwa kwesimbawo nga NRM candidate ku bwa sipiika n'obwa deputy. Ababaka bano okuli owa disitulikiti y'e Masindi Florence Akeeke ne Arion Oyokodri omubaka wa Ringa South batubuulidde nti bo beetegefu okwatika ne Jacob Oboth singa banaaba baweereddwa omukisa gw'okuvuganya. Ngenda kuteekamu basusule bulungi bagambe nti amannya 2 oba 5 ge batutte biki mu kokasi. Bwe natuuka mu kokasi naye nga tulina okugendera ddala mpaka nga tumazeeyo. Saagala kuswalira wano Florence watuswaziza watulimbalimba wano oyagala bwa sipiika ate bivuddemu baakuguze. Omubaka Akiike agamba okuva nga baakalondebwa yavaayo ne yeegwanyiza ekifo kino naye yali yaggwamu amaanyi olwa sipiika abaddeko okugulirira kumpi buli mubaka. Bwe nagenda bannaye ekyankwanzi nalaba ekifaananyi kye najjayo ne ngamba bannange asiimu Florence bwa sipiika butebunnemye. Bwe nabuuzanga bannaye onompa kalulu ntulina mmeka onompa mmeka nimbaga sigenda bawa sente n'endusu zigenda n'endusu n'olukumi zigenda lubawa tugenda tuwa sente kati biveemu nimbaga sigenda kuvaamu oba munjagala mumpe oba temumpe nja baanika. Akiike atubuulidde nti ekibiina kirina amateeka agakifuga nabwe ekityo Jacob Oboth asaanye agoberere amateeka g'ekibiina kino. By'omwami Oboth naye akimanyi musajja wa mateeka naye alina okunoonya akalulu. Alina okukanoonya naye ateekemu okusaba kwe kubanga wali abaliyo gye bali aba NRM candidates ateekeyo wali n'abalala abaagala banne muteekemu. N'omubaka Arion Oyokodri agamba ekifo kino alina ebisanyizo byonna ebimukkiriza okuvuganya ku bwa sipiika n'asaba olukiiko lwa NRM olw'oku ntikko LUSEC okubakkiriza basigale mu lwokaano. I am going to be the Speaker of the 12th Parliament of Uganda. If not me, somebody else, but not Anita Among. And now that I have another candidate who has joined the race, he's a good man, and I'm ready to battle it with him. Mu ngeri y'emu n'ababaka abeegwanyiza ekifo ky'omumyuka wa sipiika okuli omubaka omukyala ow'Ambale East Lydia Wanyoto n'omubaka owa Jona mu County Godfrey Mashara Arenyo nabo batubuulidde nti balina obusobozi okuvuganya ku kifo kino eky'omumyuka wa sipiika wa Paalamenti y'eggwanga. Mbayise leero ku makya okubabuulira nti ngenda kwesimbawo nga Deputy Speaker wa Paalamenti y'e12 eya Uganda. Nasoma amateeka ndi munnamateeka era nga nva mu West Nile region eyawa President Museveni akalulu ate nga tulina essuubi mbu eno gavumenti eddako tulina okufuna ekifo kuba abantu ba West Nile tulaba nti babalekulidde. Wanyoto agamba akageri kiri nti omubaka Jacob Oboth musajja Paalamenti esaanye eweeyo omukisa ng'omukyala okulaba ng'amumyuka. Ebifo bino biri bibiri ekyabaami kibeere bwa sipiika kati ne bagamba Oboth bwe kikwata awo n'ekyabalala kibeere ky'abakyala abakyala namwe mukole ki nga nze ndiwo ne ngamba tewaliiwo buzibu kye munaleeta eky'abakyala kye naakwata naye tugende tekijja kukoma wano kirina okugenda kigukewa ku rekodi. So bwe muwulira nti ekifo ky'abakyala kya deputy nze nasooka ku list. Ebyokulonda Deputy Speaker kalulu kaba Parliament ababaka teri teeka erigamba nti it's a must nti
deputy speaker waba mukyala, deputy alina okuba mukyala. Speaker waba mukyala, deputy alina okuba musajja. Speaker waba musajja, tulwanyisa nguzi. Kati bano balinda kimu kinaava mu lukiiko lwabwe olukulembera ekibiina olw'okuntikko ku kye lunaasalawo ku kifo ky'omumyuka wa sipiika. Ebyofunye nga bibyo bikusaanidde. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV. That saturated.